Poliisi eyisiza okulabula eri abantu abagaana okujja bwe beebayise okubaako bye balina okunnyonnyola ku misango gye baba bazizza oba ekiyitibwa summons. Kiddiridde poliisi y'Abambege Ekibuli okuyita abantu okuli munnamagye eyaganyuka Lieutenant General Henry Tumukunde eyayitibwa okubaako by'annyonnyola ku kukuba omuntu. Waliwo eyamuwaabira tiyamukuba esayidi ze y'ebujuuko. Okunoonyereza kwaffe kyenkana kwaggwa naye nga kiri mu mateeka okubanga naye tuwulira sitole ye twamuyita balooya be ne bajja ne batusuubiza nga bwe bagenda okumuleeta naye naguno ogwaka tajjanga. Naye ate yoona eyamuwaabira yatufuukidde akayinja mu ngato era buli lunaku abeera ku station ng'abuuza lwaki omusango gwe tegutugusa. Omulala eyanyoomola okuyitibwa kwa poliisi ye Susan Kushaba akulira akatale ka Owino ng'ono agambibwa okuba nti yayogera ebikikinike ku minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda kyokka ate ye Isma Olaxes aliko bye yayogera nga bbomu zaakakubwa mu Kampala wiiki ewedde ebikuma mu bantu omuliro. Olaxes, something like that. Waliwo ebigambo byayogera juzi nga tufunye bombs ezo ng'akuma abantu omuliro naddala ba suicide bombers nti bayingire mu churches bayingire wamu bagamba bigambo byali bibi nnyo. Oba oli awo ne tumuyita ayogereko naye akana n'akataano naye teyasobola okujja era minisita n'atuwandiikira n'aleeta obujulizi n'akola statement era nga tulina okuba nga tumufuna abeeko byatuwulira naye nagunya ogwaka tajjanga ate nga summons bazisavinga. Okusinziira ku Charles Twine omwogezi wa poliisi y'Abambege Ekibuli agamba nti poliisi erina obukodyo bwonna oba okukozesa obusobozi obulala bwonna singa bano ekiseera ekiddako bayitibwa ne bagaana. Kuno okujeema ate nga tulaba nti oluusi babikozesa kyekyo naye ne beerabira nti poliisi era ng'erina amateeka amalala gesobola okuyita okuba nga ebafuna oba okugusa omusango gwayo wadde nga sometimes ekuba eddala lyetukwata liyinza okuba nga siri eddungi ennyo naye ate kiyita waggulu otega wansi. So tubasaba nti bagondere ebiragiro byaffe bajje bakole statement. Mu buufu obwo Twine atangazza ku bigambo ebyogerwa Moses Bijirwa ne banne nti bwe baali bakwatibwa baggyibwako ebintu omuli emmotoka, amasimu n'ensimbi wamu n'ebintu ebirala kyokka ensimbi zo bwe bagenza okufuna ebintu byabwe tebaazifunye. Banga bateekako emboozi nti waliwo ebintu byabwe byabaweebwa baleete oburusiiti obwo ebintu ebyo tubanga tubirina. Bwe baba tebabirina nakyo tuzze nga tukiraba nti kaze kabasiba abamu okuteekako ebibooziboozi by'okaagala kutuwudiisa okutujja ku mulamwa ne boogera ebyo ebintu ng'ebyo. Bw'aba nga alina obukakafu nti mu kumukwata waliwo yamuggyako ssente mu ngeri ey'obunyazi oba nga tagoberedde mateeka waddembe okujja n'aregisteringa complaint ye. Mwatu tugenda kuginvestigatinga bwe tusanga nga kituufu eyakikola tugenda kumuvunaana oba oli awo n'okulikavaringa ebintu bye byatwala. Bijirwa Moses ne banne bakwatibwa ku bigambibwa nti bakozesa bubi omutimbagano ne basaasaanya obulimba ku amyuka sipiika wa Parliament Anita Among ne baagala n'okumuggyako ensimbi mu lukujjukujjo nga Twine agamba nti bwe kaba kakodyo nga bano ke baagala okukozesa okubuzaabuza omusango guno balyekamanye ng'akoza n'owebbwa. Naye ffe kye tumanyi ebyo byo tubisuubira naddala mu bantu abaggwa mu ttuluba eryo nti bateekako ebibooziboozi bya kutuwudiisa naye ffe twagala kusigala ku mulamwa ku musango gw'abatwaza mu kooti tubavunaane era amateeka gasalemu ogwayo. Mark Jackson Kasule, Bibi Fina. Bwe tugenda embuga abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu masaza Kyaggwe, Busiro, Kyaddondo ne Buvuma bakedde kukiika mbuga mu nkola eya Luwalo Lwange. Katikkiro Charles Peter Mayiga bano yabatikudde era mu kiseera kino